Kampuni ya Ntake yeeyongedde okugaziwa Aguddewo Ekolero Empya erisangibwa mu kibangirizi kya bannamakolere Namanve ng'eno yakwongera okufunira bannayuganda emirimu. Eno yakukola sabbuuni butto n'omuzigo era olwaleero Ssabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu atuuseeko mu kifo kino n'okukisabira. Ekitundu kino ekyali tekiriimu kintu ky'amaanyi nga kino kifuuke ekifo abantu we banajjanga ne bafunawo ebyokulya, ne bafunawo emirimu, ne bakolerawo practicals, ne basobola okujjanga wano ne bakulaakulana ne bagamba ennyumba yange najizimba sente nazijja wano. Ssabalabirizi Kazimba asinzidde wano n'atendereza Owekitiibwa Dr. Gaster Lule Ntake saako ne Maama Lule olw'obuyiiya nga kino kyakukendeeza ku bbula ly'emirimu mu ggwanga. Future ya wano gazi ddala era ebintu bino ebikolebwa wano bisinga emyaka gye binaabeera wano okusinga ababitandisa. Dr. Samuel Kazimba asinzidde wano n'akubiriza bannayuganda okwettanira ennyo okugula awamu n'okuwagira ebintu ebikoleddwa bannansi. Ate nze gwe mulaba nze sirya migaati mirala, nze omugaati ogw'Ekolero Ntake gwe era oli n'amala akola ekizibu n'aleeta omugaati abaana bagigula bamanyi nga tekuli Ntake abaziza omusana. Tuyige okuwagira ebintu byaffe wano abantu abakola. Tulina abantu bangi. Owekitiibwa asiimye Ssabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda okuwaayo akadde okubakyalirako awamu n'okusabira omulimu ogukoleddwa. N'olusobola taata neyanzizza nnyo neyanzeege naye nga byonna tukubire Mukama mu ngalo okufuna omukisa gwa Ssabalabirizi mu wiiki bbiri n'okufuna emirimu yagambye kasa twalabagana eri kakati eyo ensonga tugireka tugende mu maaso naye yagamba omulimu omunene gwonna bulijjo gutambulira ku kusaba, tugende twongere okusaba. Owekitiibwa Dr. Gaster Lule yeebazizza bonna abataddemu amaanyi okulaba ng'omulimu guno gukolebwa nga mu bano mulimu n'abakola ogw'obuzimbi, abakola obutaweera kw'ossa ne Uganda Development Bank. Neebaza abazimbi n'abakola n'abano mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala ebiwera. Ekitongole ekikwatagana n'omulimu guno ennyo kye kya Gaster Investments, simanyi abakikiikiridde oba weebali. Gaster Investments balina ekyuma ekikuba amayinja n'ekyuma ekikola enkokoto ne baleeta ng'omaze okukola foomu wakawo ne bakuyirawo ne bagenda olunaku oluddako n'ogattulula. Owekitiibwa ayongeddeko nti ekkolero lino lyakubayambako okukendeeza ebintu ebimu ebibadde bigulibwa nga bikozesebwa mu makampuni amalala. Omulimu tugukola nga tumanyi nti gwegatta ku mirimu emirala gye tutambula nagyo. Awamu we tusasula ssente nnyingi butto. Twalabanga waliwo opportunity bwe tukola ekkolero nga liriko ligenda tuwa butto, tujja kuba tujja mu nsawo ya kkono nga tuzza mu ya ddyo. Liriko owakolebwa omuzigo nagwo gutwala ssente ziwerera ddala. Ati eddala eva mu kkolero lino ya sabbuuni. Wano bwe wabanga waliwo ataakozesa ku sabbuuni singa olabanga batandise okumweseka buli omu amuviira. Oluvannyuma okusaba nga kuwedde Owekitiibwa Gaster Lule Ntake agabudde abagenyi be abeetabye ku mukolo gw'okusabira ekifo kino. Shafiki Alfadi, Delta TV Amasukulumu.